kigenda kusala wanyana kwata bena ndi mukakafunyo kibiina kigenda kukola kyekisinga olw'ekibiina olwa Mityana ne kulwa Uganda. Amawulire agava wali Mityana mu maka ga Joyce Baagala maziga gokka gamuyitamu wetwogerera saawa zineno kaadi yo yamazenda kubeera nga emuyita mu ngalo Mpuuga naye essanyu alifunye. Lwaki afunye essanyu? Video genda kubanga ogyerabirako. Flavia naye eno video nkugambye toyina gisupa obeera nga oli munankyukakyuka naye nga tetonagendayo nga bwere enkola yaffe gituweereka like kabenga kasotambula katukira bonna banjagadde okumanya kweno information naddala bana ba National Unity platform team enkyukakyuka amusembere waneno eno video eyamwe bana Mityana mbwe mulina okutuula kweno video mpaka hawegwayo naku leero nga benkugambye Joyce Baagala bannanga maziga agamuyisemu mu motoka okusinziira ku information ne videos ezisobodde kubanga zivaayo. Lwaki yamazina akitegeera nagamba ntino ekituufu ekibiina ekirina okutwala Uganda maaso ye NUP naye abaana basinga bavudde ne bamugamba ntino it is too late walagadda side yo nti oli w'omukulu Mpuuga. Lwaki togenda wa Mpuuga NUP nogyesonyiwa mu abagala okwogeza ku His Excellency Robert Kyagulanyi ebibi ate nga mukimanyi amuli ku side yeri awo wenye njagala kubuuza olowooza Bobi Wine amuddemu amwesiga amuwe kaadi oba agiwe ono omulala omupya alina potential? Ogenda kuba tubulira endowooza yo mu comment section naye nga tetunagendayo soka olabe akatambi kano nga wengeri gye katandisemu male tweyongere. Ebirowoozo byange bikwatagana na NUP y'ensonga lwaki ndina NUP empapula nziwaddeyo tugenda kulinda ekibiina kigenda kusala wanyana kwata bena ndi mukakafunyo ekibiina kigenda kukola kyekisinga olw'ekibiina olwa Mityana ne kulwa Uganda. Bafubire bingi nnyo kubanga bw'obeera omukulembeze ebintu bingi by'oteekateeka okukola oyinza n'okulowooza n'ogamba nti mu bbanga lya mwaka gumu bino ojja kuba mbikoze, mu bbanga lya myaka 5 bino ojja kuba mbikoze. Byonna biyinza okutuukirira, ebimu biyinza okugaana, ebimu biyinza okuba nga bikyaliwo nga byetaaga okumaliriza. N'olwekyo bannamityana manyi nti bamanyi obusobozi bwange era nga bw'ogambye nti wadde banneesunze kakasa nti banaalaba eggulire lino n'ekifaananyi kyange nga nkomezaawo empapula zange bajja kubeera basanyufu nnyo era babeere beeteefuteefu tunoonye nabo akalulu ate tuwangule nabo. Tubadde nga tubagamba wano muli mu parliament bannange amateeka ge mubaga gatunyigiriza biruze muyisa bannange emisolo mingi business zaffe zinyigirizibwa mwe mubagabo bazi ati bannange we are outnumbered kakati kyekiseera amateeka ge wabaga kati naawe ofuukeko civilian ofuuke civilian kati ffe bewogabagira tufuuke ba MP honorable kati naffe katubeereko eno naawe obeerako civilian ate batukase bukasi batutaddeko amateeka mangi tulina okubaga amateeka wagabaga kakati ogenda fuuka civilian ogenda fuuka civilian nfuuke MP zabadde civilian fuuke MP I can't accept that. Nawe mukirize namwe mufuukeko ba civilian mutegere bwekyo mutegere emisolo namwe mukoleko ku business namwe mutegere emisolo gino gye batuteekako namwe muvugeko ku mamotoka nga babasazo emitwalo 3 buli kitala mitwalo 3 buli kitala mitwalo 5 eryato libalansing osanga munaddamu okufuuka ku ba civilian munategera kitubadde tubagamba wali omanyi ngenda kubonaabona nnyo kati tekirina buzibu kati naffe katufuuke ba MP mwe mubeere ba civilian mutegeere kitutegeeza okubaga etteeka bwe tubagamba mulwane banaye mulwane mufiire muyiweewo emibiri temubaga mateeka kitegeeza naawe etteeka ero lyobaga lisobola okukyukira kakati ke kaseera temwagala kufuuka ba civilian erimba mulwana muyoba waliwo abakuba emmeeza waliwo bwe tulabinga akuba emmeeza banaye naffe ba civilian tubadde bantu era tuli bantu banaye mubeere. Mary Flavia namulindwa nesoboddeyo okujja okukiikirira bannagomba East Constituency era nga byembasuubiza bingi byesiiza kumenya ne Malayo right now naye nga mbasaba
endagamuntu mugitereke mugikuume because tojja kulonda nga tulina ndagamuntu gikuume gitereke togyewoleraku ssente because bamanerendazi bangi batandise okufuna ndagamuntu z'abantu ne bazisigaza n'olw'ensonga eyo temukola ki temuzeewolerako funa ndagamuntu ayetaagisiwa okuddizibwa okujja gizza obujja tutuuke ku lunaku luli twambale engule President Kyagulanyi wali asooka ate ebifo bya Namulindwa zenzirako omulundi guno banyabo ne bassebo kyetugenda okukola kyetuliko mukimanyi bulungi nnyo akalulu k'okwegugunga giyite protest vote kanoonye kalonde kakuume teri agenda kubba kalulu kaffe bannagomba mbaagala nnyo era nsuubira nti ku lunaku lundi mujja kundabiranga ddala Mary Flavia Namulindwa ndi ku kadi ya National Unity Platform eya NUP. People power is our power. Mbaagala nnyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Basebo ne banyabo erinnya yenze Kiruluta Yusufu Junior Nkeretanyi omubaka eyeteeseteese obulungi okukulembera abantu b'ekitundu ekya Kalungu East mu lukiiko olw'eggwanga olukulu Parliament. Olunaku olwaleero maze okuwaayo empapula zange ez'okulaga obwetaavu bw'ekifo ekyo ku kibiina kyaffe ekya National Unity Platform era nga bamaze okuzaapuruvinga nga bw'obiraba ku lupapula luno. Natambudde ne kitange omwami Kiruluta Yusufu ono ye siniya. Mama wange mama bwe yafa yandekera omukyalo ono ye mukuza. Natambudde n'abakulembeze ab'eddiini ono ku luuyi olw'obusiraamu ku luuyi oli ku luuyi olw'obukatoliki. Saate n'abantu bano boolaba emabega abasoba mu 100 bonna baavudde e Kalungu mu age brackets ez'enjawulo abavubuka abakulu n'abakadde okulaga nti eddoboozi lyabwe liri emabega w'omwana waabwe gwe bazadde ne baweerera ne bakuza ate era omutuuze w'omu kitundu kyabwe nga bakakasa abantu abo boolabaawo emabega bonna nga mbakumenyedde nti y'ono omwana asaanidde okutuusa ensonga ez'ekitundu kyabwe mu lukiiko olw'eggwanga olukulu Parliament. Sigenda kwemotyamotya kwonna kano tekitegeeza nti mpangudde tiketi wabula kiraga nti mpaddeyo buli kimu ekinkwatako ekibiina kinkube mu tooki ng'abantu abo bwe bamaze bo okumpaayo eri ekibiina kyo kinsengejje oluvannyuma banzirize abantu abo basalewo mbeere omubaka waabwe owa Parliament. Bannanga balala bangi abazze era nga bagenda